Throw away the fear. Don't look at yourself. Don't look at your limitation. Because I who have chosen you, I will do it for you. As you let's appreciate them as they take their seats. Sometimes transitions are not easy, but they are led by example. Thank you very much. Now we have then our Papa from Ginger Full Gospel take over. Hallelujah. Senior pastor, let's put our hands, welcome Reverend. Come and give a welcome remark. We have a new program of faith. Yes. Officially, I would like to say that in case you feel you're not very comfortable, tabani waffe nakabiri Reverend Samuel Mwesiga Wadamu you will allow us to raise up on our feet as you come and minister before God. having served his time, he said it's time to do that. But I would like He's very young brother. That's why so before we pray for the new leadership, I'm going to share 4 keys. Joshua, that he will go with him. My presence will go with you. God from the beginning, as he called men, we have tasks ahead of us. Protection. Jesus wants to be your protection. Anyone that wants to receive Jesus?
fellow ministers. I'm going to request them to come closer. And today, we announce you, we show you to these people as an overseer and together with your team. Father, in the name of Jesus, thank you for the strong and courageous. Do not do. Invite you, Holy Spirit. May you take your place this morning. We recognize you, Lord. We exalt you, Jesus. We honor you, Holy Spirit. For this is the day that you have made. My son, what I want to give you today is my presence. Just as I called Gideon. Gideon was a fearful man. He lived in the fear of Midianites. I spoke to him. And I told him to eat. He didn't want to eat. But I thank the Lord. I want to thank my friends. It has a commitment. No way. The term of service is 10 years. You say, Lord, from this day forward, we want to trust you and we want to thank you because you have entrusted us with your word and with your power. Lord, we declare in the presence of men that we will fulfill whatever has been commissioned to us. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The whole nation. Bless them, Lord. Bless them. That you saw fit and we
to call together to serve the region. In the request Wagaba family to stand up on your feet. A great work to accomplish. Jinja region is so big. What kind of people are in Jinja? I'm trying to look at the tasks ahead of us. I know there are Basoga, there are fishermen, there are farmers, there are those who cry for poverty, there are those who are succeeding, there are youth among the stars. But as full gospel churches, in obedience to the Great Commission, we believe we are being sent out to go and transform communities. To go and transform communities, to go and disciple, to systematically and holistically disciple believers to maturity. To empower our people so that Full Gospel Church can be relevant in this generation. It takes courage because there are many challenges. What are some of the challenges around us? There's compromising, trying to do what looks good before men. There are pressures that are coming in. We have the media, which is not a problem, it will be an advantage. The younger people, they are exposed to a lot. Righteousness, there's compromise, corruptness, laziness, families breaking. In the midst of all this, as leaders, we need to be courageous so that we can bring the Church of Christ to maturity. To train our children, teach on parenting, younger groups, empowerment in circles, but above all,
see that the great work that the Lord left us is carried on up to the end. We cannot just Gospel Churches of Uganda. We have been having appointment in this country. We have about 40 regions. And for the last 2 years, we've been appointing and consecrating pastors. We have finished many of the regions, and Jinja was one of the remaining regions. So we are happy to be here. For Jinja region, we are not starting at nothing, because the work started many years ago. Siraj and your team, I feel in my spirit that you're wondering, will I manage? You may look at yourself and see some limitations. But my second point is, be strong. Be courageous. When to be strong is to be firm. To be strong in decision. To be bold. To be alert. Even in the midst of fear, the Lord will say, be strong. Nze Patton Paulo Kinatama, omulabirizi General Overseer our Full Gospel Churches of Uganda. Ekyandeese mu Jinja tubadde tuzze okuwumuza ate n'okutuuza omulabirizi omupya wa Jinja agenda okuba nga akulembera Jinja, Kamuli ne Busoga. Mu kwogera kwange mbadde ntegeeza nti obukulembeze bwonna si bwa kanisa bwokka ne bwonna gye bufa bwenkana. Twetaaga kuba obukulembeze bwonna buva eri Mukama. Twetaaga ekisooka okubeerawo kwa Katonda, n'ekyokubiri twetaaga obugumu, kubeera abamalirivu, obutekkiriranya, oba okutta ensonga nga ntuufu, obutamala gawuzibwabuzibwa, naye gezaako okuba nti oyimirira ng'onywedde okutuukiriza ebyo ebituufu n'okukyusa obukyusa abantu bazza mu kituufu. N'ekirala awamu n'amaanyi ago kwe kujjukira tewali ayinza kukola yekka. Twetaaga okutegeera abantu Mukama baatuwadde betusobola okukola nabo, nga tubaleka okukola nabo bye basobola okukola. Ekisembayo ng'ofunye ttiimu, kikulu nnyo okubeera nti waliwo okuwuliziganya b'okulembera, b'okola nabo abali wansi be mwenkana, ate n'abo abakuli waggulu, n'otabeera kyemalirawo. Katonda abajja bbawo omukisa n'okwongera okutuukiriza Katonda byagala okukola mu bitundu. Okyetaagisa amaanyi ago nti obukulembeze bulina ebintu bingi. Waliwo okuba nti nga Mukama waffe bwe yajja mu nsi ng'ejjudde aboonoonyi, naye ng'ate kimuleese kwe kujjamu abayigiriza, kwe kujjamu abantu abatuukirivu, kwe kufuula abaana ba Katonda. Missioni eyo teggwangawo gye tukyalina, naye abantu betugezaako kukyusa buli bamu balina obuzaalirwana bwabwe, kuba ffenna twazaalibwa mu kibi, tulina obukakanyavu, tulina empaka zaffe. Kati oluusi okutulaga ebintu eby'omwoyo ebituufu, Bayibuli eguyita musana. Ebikolwa ebibi bigeraageranyizibwa na kizikiza. Kati okuleeta abantu musana si kyangu,
naddala ng'obalengeza bulamu butaggwaawo bye batalabako wano ebyokuusi. Ninze Bakubawa Siraje Peter omulabirizi omuyaka owa Jinja Region mu Full Gospel Churches of Uganda. Nebaza Katonda ku lw'obuvunaanyizibwa buno. Katonda bwampaire era n'obukakafu obulaga nti Katonda asaasira gwasaasira ate yagaba obukulembeze nga bwasiimye. Olwaleero tuli kwebaza Katonda olw'obuvunaanyizibwa obuyaka ng'omulabirizi owa Jinja Region. Tuikiriza Katonda nti alijja akola ebyamaani okubita mwife nze gwalonze n'abantu bendijja okola nabo. Tuikiriza Katonda nti ajja atuwa amaani n'amagezi okwanganga ebizibu ebiri mu Busoga eby'omu mwoyo ne mu by'omubiri. Eby'omu mwoyo n'abantu abakaali kutegera Katonda, abakaali kumwikiriza. Eby'omu mubiri mulimu obwavu, mulimu endwaire. Byona Katonda alijja atuwa amaani n'obugabirizi okubyanganga mu Busoga eno yona kubanga Jinja tekoma mu district ya Idinda aija mu district ya Busoga. My name is Reverend Peter Siraje Bakubawa, the new regional overseer, Jinja Region, Full Gospel Churches of Uganda. Today we are here to thank God for the grace and the blessing and the opportunity He has given us to lead His people, to minister to His people, and to further His people in the Jinja Region. We want to believe that by the grace of God, by the power and authority from above, we will be able to impact Jinja Region that stretches to other districts of Busoga by delivering the region from spiritual bondage and physical bondage. We believe by the grace of God, there will be physical healing in people's bodies, there will be financial healing, whereby people will be empowered to begin projects and be delivered out of poverty by the grace of God. And we also believe we will preach the gospel that the region will be delivered from the bondage of darkness. Erinnya lyange Wagaba Isaac atera ne region yonna kubanga era mbadde mulabirizi wa makanisa gonna agali mu Jinja Region nga mwe muli Luuka Jinja district, Luuka district, Kamuli district, Buyende district. Era olwaleero nkwasizza Bishop omujja Reverend Peter Bakubawa okubeera omulabirizi wa makanisa wa district ezo nga ye Jinja Region. Awamu ne kanisa eno nga local church nayo njikwasiza omusumba Margaret n'abasumba abalala banakola nabo. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Era musaba Katonda nti abasumba abo abazze mu bigere byange nabo Katonda abalungamya ayongera okubafukako amafuta abawa amaanyi n'amagezi n'omwoyo okutegera n'okumanya babeera abantu babeera abakulembeze b'abantu bonna, babeera abakulembeze b'enzikiriza zonna, babeera abakulembeze b'amawanga gonna nga tewali kusosola mu ddiini ne mu mawanga, babeera abasumba b'endiga zonna abantu ba Katonda. Era mbasaba okwongera okolagana obulungi na gavumenti n'abakulembeze mu gavumenti, polisi, amagye, abakulembeze bonna, ba councillors na buli omu ofisi ye okubeera abakakamu, mwongera okubeera abakakamu eri abantu bonna n'okwagala abantu bonna. Era nsaba n'abantu abagenda okubanga bakulemberwa abantu abo nammwe mukolaganire wamu nabo mubeere abagobereza abalungi. Katonda abawa omukisa. Mwebale nnyo. Oh,